yona jamusinzira okubeera nga temugoberera Fad Pro G as usual gemanya gange era nga omulimu ogwegwe noyamako kubeera nga temba nonyeza amawulire nga bwegatambula mu ggwanga Uganda ate ne bwera oggwanga yonna gwe kyolina okubeera nga okola ate naddala gwe omupya make sure nti subscribe ate omala subscribing ka notification bell kali bali make sure nti okakoonako kuba kano kajja kubeera nga kakwalatinga whenever I upload an update ejja kuba otuddeawo ka notification kajja waggulwa ku simu yo oba gadget yonna gy'okozesa okulaba oba laptop anything ka notification kajjaawo nti kakati waliwo ekipya ate ekituuse okugamba amawulire gajja sokerawo ate nga tegenda kubeera nga tegasasanira ewalala yonna abalabira mu ggwanga Uganda nyongera okubeera nga tembabuuza ku muwali nyumba ddala kubeera nga te ensonga muzikwasaganya ne mwerekereza ka data ne muga whenever Fahad wateekayo ka video tubeera omu ku abo abajja okusooka okubeera nga te tufuna amawulire ku muwali nyumba ddala ate n'ensendala zonna thank you so much. Finally ensonga z'abamayanja family ezatabula abajoze Chameleone ba Palaso oba bamayanja family bonna ezabatabula ne family ya Clever je finally ebyama bivuddeyo era nga mukatambi kano mugenda okubeera nga owulira ebyama byonna gwe tulabutuuzaawo kalira video as usual etandika ne like make sure nti olikinga ate sharingirako n'abalala eyo babeere nga ate nabo batwegattako inviting emikwano ab'enganda abako bonna babeere nga ate abatwegattako soka kutera obutambi buno obwa Dr. Jose Chameleone then ate oluvannyuma mbeere nga ate nkomawo n'amawulire amalala amangi nnyo temuvaawo. Baba yange abakola ki? N'owalana kuva ku Chameleone, Palaso, ekko omugenzi, Wizo, buli bwolaba ekigambo mayanja, teweegomba kuba nti nno osalagana nabo. Bakubbira ki ekyo ky'oyina? Mu famire y'amayanja omuntu gwe manyi ng'omuntu mulamu gwe sinaako mutawaana atanyizangana ku bantu bamuyita Wizo mawizo. Naye Chameleone ne Palaso balina okwetereza baleme kulowooza nti bakitalo nnyo. Chameleone ebbanga olunaku lunasooka omupangisa namupangisa emitwalo gyali 4 yali didizwalo ebiseera ebyo nga bivuute bitusala twafunanga abantu omutwalo gumu ku 15 z'emiliyoni za 5 nga tosobola kubba muntu wa mitwalo 2 naye buli lwabeera ku TV aŋŋamba olwo luyimba Abitex lwe yanzibirako emitwalo 2. Can you imagine omusajja Chameleone gwe batwalanga legend okubeerawo nga buli kaseera otambuza obulimba ku mitwalo 2 yalowooza nsiga ekifaananyi mbusiri musasuzi gyali emitwalo 4 era nagimuwa. Kakati bwe tuzze tugattagatta ebintu Chameleone byazaakola abantu ne bayimbi banne tayagaliza akoze effujjo ku bantu Kalamagi yafiira wuwe era ebitwogere budde bujja tasobola kukolayo show azaakola ebintu bingi nnyo nga bisusse kayonvuddeyo kugambye eyonvuddeyo anti nkugatta nkuwa ensonga tombuuzizza nfaaki kaakati eyo nenvaayo wa Chameleone n'effujjo lye lyakoze ku bayimbi banne nenkivaako bapromota ebivulu abiyiwa tagenze yayiwa ekivulu kya Kabaka wano twamala kumusabulaawo na sente zange n'azikomyawo mu maato ga Kabaka tewabimanye na bugabo eyo nenvaayo ngenze ku Palaso njagala ombuulire Palaso kyali kimukubya muyimbi munno oluyi olw'ekijega oluyi okimanyi lwali lusudde alien skin mu bitoomi anti tofaayo ze ndirooya w'abanyigirizibwa okimanyi ensonga lwaki bajjire yampise abe abile sasura kati yembo wajikosawa notogisasura yembo yesa yembo kabo abile sasura ubamani abile kati yembo ya wajikosa notogisasura kusiyo comment gisome yembo comment muzike abantu bebato babeera abawagizi abantu bonna tebasobola kwogera era kubanga bajjo Abitex ekyo uliriza bajjo tosobola kusanyusa abantu bonna mbadde nkugamba essaawa zino Palaso n'akolera effujjo lya uliriza owaiva ku bantu naawe abadde ayagala ekyo ekyokumwogerako kyabadde ayagala era okikoze kuveeko abatunule babaleka bulesi mbadde nkugamba Palaso ekintu kyeyakola alien skin kyali kigenda kumusuula naye olunaku alien skin lwajja ku live n'ayogera abantu ne bategeera lwaki teyazza muliro
era ekintu yakikola nga yagala kusula alien skin mukama n'akikyusa ate ne kisuulamu ye. Ngezaako okulaga nti famire y'amayanja eyina effujjo. Kakati ono omwana gwe bayita Clever J ng'olowooza lwaki yayimba ekigambo ddogo lyafuluka. Baamulaga ng'agenza awaka ne bamubuula n'omwana n'akomawo n'ajja ku live n'akola vidiyo mbu Clever J tumumanyi. Ekyo kitegeeza nti balina obuyisa obutali bulungi. Naye tewaliwo ekintu ky'amaanyi. Kubira ku lw'omukaaga yanziramu bw'ati. Yangamba gwe Abbo oyagala kundabisa. Jjukira olw'omukaaga nga show yakulakumeka ya Friday ejja. Ne tunoonya ssente bwangu awo ne nkubira Emma Serugo ne mugamba nti waayi sirina ssente noonyayo ssente awo millions nga 2 tukole omulimu. Emma gwe nasooka okunnyonnyola ekintu ekyo n'akigulirawo. N'agamba eyo business. Olunaku olw'Sande ne nkubira alien skin. Ku Sande ne mukubira ne mugamba obeera wa? Ne mukubira ne mugamba obeera ofisi yeeruwa? Owulira bulungi Kezi. Kaakati kyenava ŋŋenda n'andagirira oyambuka simanyi ku Lubowa Road ne twambuka eyo mu ofisi ze gy'asula mu ghetto ze ne mutuukirira. Ne mugamba wandika endagaano awo ne nkwata millions 5 n'enzimuwa. Millions 5 n'enzimuwa ne mugamba ssente zo jazifuna before performance. N'akola endagaano manager waawo n'ateekako omukono gwe awo naye tamanyi kuwandiika alinga nze n'atunda mu kamera n'akola drop. Tamanyi kuwandiika alinga nze n'akola drop. Tamanyi kuwandiika alinga nze n'akola drop ne mbagamba ssaawa emu olunaku lwa Sande olwo ne mugamba ssaawa emu mwenna emizinga mugiteeka wansi njagala ssaawa emu mwenna mu postinge. Ompulira bulungi? Nkuwulira. Kyenava ŋŋamba Keti ne mugamba genda ku Freedom City oggyeyo mu olunaku ne tutandika okulanga. Ssaawa emu be zaakona ku Sande social media n'etabuka. Ali ne mpostinga video posta ne ngipostinga alien skin na postinga concert neefuuka ekyogerwako mu kibuga. Ongoberera bulungi? Nkuwulira. Aŋŋambye ssente nzimusabye ssente mugambye ng'ogerako Sedemeka tuzikanyiza millions 15. Wali oyagala mugambe nedda twala 5 oba twala 2. Tukaanya tugenda tutambula bumu. Concert neefuuka problemu. Concert yatuuka ekiseera neefuuka problemu. Be yafuuka problemu awo budget twayise twogera nali ku Chicken Tonight. Bajjo nansanga n'aŋŋamba naye gwe tuwebaka. Okompulirizeeko olunaku olwo lwe twaddamu okwogera ne budget twali tetukyayogera. Network kweri oba ekyaliko? Oli bulungi yogera. Kulaba otunula bakubye California. Oli bulungi. Just Bajjo yatamidde. Kakati concert neefuuka concert. Unaleko omanyira tomanyi nnyo owulira. Tokiddangamu ekyo oyogedde. Temuyomba tugende maaso. Ku lunaku lwa concert Alien skin yaŋŋambye. Uliriza. Alien skin yaŋŋambye wali oyagala twala nkwacyo ye y'ensonga lwaki yagikuggyeeko. Ndowooza muvudde ku mulama kaŋŋende. Mpozi ng'onyiize bunyiizi. Abe. Emyaka givuddeyo onyiize. Abe komawo. Abitekisi. Nze ni muntu wa ntondo. Komawo naawe. Abe wulira. Damu kezi kyakubuuzizza. Damu. Kirumya abantu omutu. Kamako kikanyiize siri zinnuma ate kammanyiira. Andi muva ku mulama we buzibu. Abe yogera. Akalike kasiru akaliko kumatadde. Siri zinnuma ate kammanyiira. Abe. Kakati concert neebeerawo. Concert neegenda mu byafaayo. Concert neegenda mu byafaayo nga concert ekyasinze okubeeramu abantu abangi abalabira mu kifo abasigala ebweru abali ku TV
abantu batulema okusolooza naye concert bwetu nebeera ey'omutawaana era nesitula omuyimbi nemujjawo yali nemufuula yali ayimbira $1,000,000 $670,000 nemufuula omuyimbi asinga okusasulwa ebbeeyi ennene. Okay. Oli bavaayo n'agamba nti si kituufu nti tulina kye twamwongerako. Wamwongerako ekyo kituufu. Twakosirika kaizi Abitex ku chikeni nga twatu ekyawa nagamba kika nkusanze ekyo nga sikolagana naawe. Wangamba omuntu n'amala ategeka concert ya Reneskin ku nnaku lwa gundi ngwa Emma amaze okubuuliramu nze nga sala kubuuliramu awo kubanga twatagala dda nga tetuyayogera. Kakati bwentyo concert ya Reneskin ya Freedom City bwetyo yaggwa naye omuyimbi wajja nakugamba ssente n'ozimuwa ate n'ofuna abantu bangi tekitegeeza nate ogenda mwongeza ssente kubanga naffe kenyini tulina skills zaffe ez'ebbeeyi ze tuteeka mu muyimbi nezituteeka waggulu. Abe ekyo kyogedde bulungi ne Bajjo lindako. Byanfuna nno ng'ate lupya yeekazaala bulwa nkiddamu Abitex byanfuna nno ng'ate lupya yeekazaala bulwa. Bannayuganda olowooza muwulidde bulungi ensonga lwaki Abitex awalana avuma famire y'amayanja lwakuba yanyaga Chameleone. Yapangisa Chameleone n'agala n'amuyimbira sho ne ba successful ne bafuna abantu balanswe n'atamumuwa sho lwamala okuggwa Abitex n'ajjako enkofiira ate mwenna mumanyi Abitex wajjako enkofiira ebintu bikyukamu nenga Abitex ojjawa odosite n'obuvumu obunyaga omuntu ate n'omuwalana mazima ddala okoze omuntu ensobi naye ate omuntu n'omuteekako bad blood nga wamunyaga ssente ze lwakuba naye tuli basiru twagala nnyo abantu abanyigiriza abantu buli Abitex wajja mu kamera ne yeegonza ne mulowooza nti muntu kyova ne alien skin yamugobye. Abayimbi e Uganda basinga babonaabona lw'abapromota ababba ssente zaabwe. Bayimbi bangi mu Uganda ababonaabona lw'abapromota nga Abitex. Olaba Abitex n'abayimbi abava ebweru obabba wancekekye wabimukola ensi yonna ekimanyi ne bapromota banno bennyini obazanyisa 1 kati Empalana yonna wanyaga Chameleone kyokka Empalana n'ogiteeka ku famire